nawe onanagira babuto ati kati ekizibu ekiriwo tuyina eddakiika 2 tuziike omompeemu osobola egiwa owumbawumba bwoyo kale yogere Talonio. Como mujer José. Como mi madre vio que. Yiga nawe. No, wakigamba era tubadde kumalizayo José. No, nsonyiwa. Yogera tuve wano. Wamma mikwano gyo. Nchaza kuyomba nawe. Abantu bakoya bagende. Abekampala bagala ki. Twabalise. Amete si enkola nawe. Si enkola nyoko yafude kitawo. Omuyito kyakokose. Newankubadde omufuwa mumulye. Nawe mumulye. Yogera tuve wano. Wamma bantu baffe. Nze ne kwase tukubadde baluganda nyoko anyakuga kimanyi. mubadde mutya Tubadde nga temutangana nedda. nga wakijjawo okizza Nedda. Tubadde bakinywi. kijjawo luki Era kokose. Ano. abe kumalirayo ng'onyiiga Nyambako. akulumye kale nsaba abaana batuuze naye bannange dakika 2 ziwulidde owagambyemu nyongera ku seconds sekedisi 10 mpatta 5 ntozinkaka 5 ntobadde tutera okugenda kukuziika abalala era nga tubadde tutera okuba omuyimba kubafu gwenekose era mbadde nsabako bakoso musiibuza akayimba kagaffe ketubadekera okuyimba babiri obudde kisika wakunyo kayimba ki sebula omuntu edo agende kamanyi siibula omuddo wagende kati siibula omuddo wagende twala byonna twalo kale tukayimbe kayimba kange na mugenzi siibula nja kukukuba omuzindalo yimba omufu wammwe oba oyimba onanagira ekibanga nawo tokolola tetuli mu kujaguza ngogolana n'abababozi eno so njenkana azinda abakungu bazibakunaba nkuna mudegido kyali kumufu lindako njaga kudaba okubuuza oba oyimba onanagira tonanagira ekibanga nawo gera mu maaso omuwanguzi akwala bampita kyuka kyangwe era tukyalembya yesu tesani gwamanyise gwebe jangwere kati gojje naye onkase sijjayo sijjayo kati ezoba tosigaddeeko ziriwa
soko zijja olutalo lutandikirawo mpewo ezotandikirawo leka abo abaana bali mu byabo kosa ayinza agamba nedda ebintu bya sente bizibu singa kati abakimanyi tugenda menyera wakati eri emabega naye ngamwe bali kusamira bannange okusamira nono najjewo dda sinzaggenawo olinga omubbi fiwe tutyo otuba tuyingira akatale ezamwe ziyita mitendera ate asha ate omukulu w'ekkanisa ate tulozitwaleero mapapa yatuddizaako akatifoto kiggwera wano saaba kristu buluno jabakwalesengeromaageza mweroma saaba kristo oyo komediani ekabulinaakuma omudaala guteeka butesi mu mulago ate tebesira kyabbeeyi buli muntu afaanana katikoleye oyayigira okusaba kristo ebiri nezigana mumera ekitalo kibeeyo bulungi nekosa yagezako mukoppa nikosa yagakwera saaba kristu ekyamugobe yakwana sisita kikyamugole mu kigo ayina amadukose kyewuuza omululu nnyo naye kati singa ali osoma bufaaza wali busobodde soboddewo embalirira lutalo neerabira nti nina ebizibu kati obala ndiyodi mubulako mmeka omwana w'ebiri omuwala kiri kitya kikubeera omungi weererizaalagira oti osuba musitowa ali bwagatake ebijiba musanvu osuba musitowa yagatako erala ogambe yagatako erala oba bakusuza osuba mudiro kumusonaleeti kati muli awo bawala babiri mutudde mwekka tewali yadde omusajja owabeera kulya tifunaawe ate batudde nababaligiraani bayisawe mula watu omutabula amaka g'abantu mula byamufumba oyo abantu bagenda olabira nti omuntu asobola okufumba aliwa omu ku abo abali awo obufumbo bwalema bonna bagenda kukopa kwoyo okimanyi waliwo abantu abali mulaavu yakafumba bbanga okuva leero ekiro okimanyi waliwo abantu abali mulaavu omwezi oguwedde nga kati kabwanangu sina mwezi kuwedde ogenze wala wiiki ewedde okimanya bakwa mukwana essaawa olisirya oddako nga kabwanango era laaveeyo esooka bannange tewabanga akuwa amagezi era mungu akwasalawo gwakola buli kimu nga gwe kamala byonna era katubire ku musajja ali wano nga olebeddeko mukwano gwawala nosindika nyudusi ekintu ekyo sa nekyannuma dda omuwala bw'oba oli mu kifo kino waliwo ebintu bye tukooye nze okusindikira nuduzi zange nezibulutiikinga n'otanziramu oba otegeeza kisinzira izo bali bize abatya zibikkula naziraba nazisuuminga inand out jjukira bw'oba osindika nuduzi okuba ekifaananyi weetega n'onoonya kamera weekola ki n'okuba portrait ate olina nobeera mu mbeera ng'amaanyi mangi oli webatiza buganda ku nti awo sosindikira kadaama tukisindikira ate bani nomala kisindikira omuntu sebo nekibulutiikinga n'atakuddamu nze nondekere ebirowoozo bingi nengamba bakibuzirebuwa oba tokikubidde mu fiita n'owuli ennaku ng'ekutta kuno kulabula nabula bw'oba onweddemu wesonyiwa essimu nze tukamba nasindikako ebitundu byange byekyama mu gurupu ya miitingi y'embaga gurupu yali bali basirifu ng'eribowa okudanga meseji nyingi nengamba oba bajeti yawedde jukira nti ali pegiboy owani kumbaga eyo kati genda okubikula bwenti nsuubira bajeti nedolaba ebintu bifaanana ebyange negamba wali sabe wali ogenzeko mu gurupu eyeyo ebintu ebyekisiru geza abaana basindika linki n'okwata mu linki n'ogenda n'ogwaya mu gurupu y'obusengu ogenda okutuukayo buti nga ne maama we akayingirawo naye akajoyininga gurupu yemu oba okyalabitakawo najja gwe n'onyiga lefuti abantu babonaabona
okimanye n'empewo ebeseza abantu okujja obulungi olwaleero naye osobola osanga omusajja ng'atuddeawo n'omukazi naye ng'omusajja empewo emuyiseemu ate omukazi yamugumya ng'akankana okusinga omusajja ali awo akakalala ne bwe bamubuuza ogenda kunywa kitakyayatula era kyokka twakumya omuliro wali waliwo omusajja yafiirawo oluli ng'akankana yaluma olulimi osanga omukazi ng'akuwa ekikulangiti kye kijampa eyemba temugituukako era buli mukazi ali wano tunulira bbaawo mwetegereze bulungi singa gavumenti ejawano ng'abasirikale bagiweddeko ne bagamba twetagayo ku magye bwe batwala bbaawo mu lutaladda bwe batwala bbaawo mu lutaladda tadda jukira amabatayo kyemumanyi bomusooka ku fuloti fuloti layini bagamba sula mulandimbai kaleze enjagala olutalo gamba walayi ebyo abasajja batutiisatiisa mu olutalo mwalulabako ndwagala tewali kyali mu lutalo jasukudduka buddusi babera batutiisatiisa muba muli eyo masaka okwana ne luvuga kati okimanyi olutalo solutandika abantu ne badduka kati nga wano wange na buli kimu ekiriwo bagenda oveeyo olutalo luwedde nga nakyusadde ebiwandiiko naotekawo ne swimming pool nga mbeegana nti wano wange nasikirawo nebinjagaza olutalo byebyo kiringa sane bwembeeraawo bwetwabeerawo nomiisinga omuggalo covid bamumiisinga covid ekintu ekyo banaye twawasa mu covid wawasa tewetegese omuntu ajja kulabako ayogera wasala mu covid tetwazalanga naye olaba nalemu embaga mu covid gye bali bakkirizaako abantu abiri nakola embaga abantu abiri enkuta y'ettooke ebinyobwa mu butiko ng'okuba omwana munne embaga nga neirenda bimwetokola kati embaga y'abantu abiri yanema mujja bayita mujeeka mulye naye jakola ekintu ekyekisiru sane ku mukolo gwange kitya buli anaatuuka ku mukolo gwange kanofulawo kawandika tewerabira wenfulira omukazi bwekyo omukazi yakyabuze naye wemufulira ebisigale byonna obirina ebisinga mbirina ate ki amaka ate embeera wammwe ebayizawe buli kimu kirina njagala ku mukolo ogwange abantu nga mwakatuuka bwe muti ku makya yomba muwe bbiya nga temunnalya bbiya atambule paka mu lanki tayimu njagala nga buli muntu avaayo okuwa speech ng'ayogera speech nga yaddala eri real omukami kwayogera amazima usegeera kulwako kapya alina ekyalatuka bana bakubaddabo ku mmere abakubaddabo ku mikolo ku mukolo gwe tebajja kubaddabo ogera kolaki bakuba eyo ayinja esembera yateekayo alina masini ng'asala enviiri buli afuna gwe basala enviiri nyimire mu tenti emmere gwe basala enviiri nyimire mu tenti mbalaba omupata abo bonna balidde kati bwanajja nga talina nviiri alina nga buluno bwanajja bafuna we basala ewali enviiri bakabe muntu asobola okulwako enviiri Sata! Wanyuse! Kono bwe tuliko ng'obudde buweddeyo osegeera si buli muntu nti alina okwogera oba alina okuteesa seerabira ebidomola by'amazzi nga bina osegeera tuka ekintu ekyo kyannuma dda ate tuli ku mbaga oba kufiirwa oba baasidde osegeera oba kuyingira nnyumba obudde oba buweddeyo oba wano waliwo omukolo gwonna bannange si buli muntu aze ku mukolo kyalina okwogera yeetaaga chansi mumu omuzina bayogere naye babanga bamugamba nti alina okwogera obudde oba buweddeyo mulekabeera kuba akafaanyi kikaba tuli ku mufu nze sane naliko ku mufu e Masaka ng'omufu yalaama timunziikanga ssaawa 8 zigenda owera ssaawa 9 omufu tebannamuziika tepineegwa ate teyagwa enkuba netonya kuba teyatonya emmere ne bagigaba waliyo kukano yali ku mufu e Masaka omufu bwe yalaama n'akiteeka mu ddanga munziikanga ssaawa 8 zigenda owera ssaawa 9 tebannamuziika yekyanga joko nga tebannamuziika omufu yennyini awaliko omukolo nagamba bannange obudde nabadde wa 8 ki ekyatuuseewo omufu so muteeke ebirambo mu nkola naye ekyo
singe tugeze kufiirwa biba byangu tubikufiirwa genda maaso tugeze tusaanye nyini wano tawo nyini wano yani amanya simanyi tanyini ogamba nyini wano afudde ate ino kubana amanya takose tutekose anikoza amanya gakona yani Vinicius Junior kose abasaba bajya bashaka kusaba nyini dala ekyakoze munaffe kose abade MC mutabani mubizi era abafudde kampani tubaliriza tubalaba tuli basanyu naye kose abadde ina manager we tubadde tusaba mu dakika 2 manager yayogerako gye muli manager yavuddeyo dda makoti gentleman kabosemu abasebo ne bajja mukitalo nnyo bitalo ddala ebyakose omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa kose tuwangadde naye akabanga akatali kagere tulwiridde ddala naye era mukozi mulungi omukozi aterya ntama omukozi ayagala omulimu gwe omukozi ayagala enkulaakulana okulaba nga tava n'obuduzi egenda maaso kibi nnyo nnyini ddala kitalo nnyo nnyini ddala mukama bwatu bwagezera mukimanyi bayibuli egamba mungu tagera kibi omwoyo gw'omugenzi kose agulamuze emirembe kose munnange weeraba samari gentleman omuntu gw'oyinza okuyita basebole banyabo lekayo omuntu basebole banyabo anonye sente zooba sane muwagende basebole banyabo tuli wano okufiirwa ono ye mwana gwe baawonga bitalo nnyo nyini waliwo wano basengere omwana gwe baawonga wali wano naye njagala kuyita omuntu akwatwako ensonga zino abeere nga atubulya kiki ekisekose ono nekose babadde bati ekitegeera nga wakijja enewe ajja bibeegambira omukungubazi omukulu mbadde kusaba ogyeyogereko eri bakungubazi banno tulabe nga obudde mpinga tabutuliira bitalo nnyo nnyini ddala bitalo nnyo nnyini ddala omukungubazi omukulu jangu sayidiza eno jangu wano oyogereko eri abakungubazi guma embeera gyolimu fena tusobola ogitegeera kaseera kakunyolwa kaseera kannaku kaseera kakuyongoziga tokaaba kubanga nange osobola okukola ki okunkaabya naye nga bitalo ki bitalo nnyo ddala oyagala kimusajja gamunana waliyoki 8 Novemba lwofa Masengere ndi wano myaka 10 ng'okola ki ndi ku microphone oya musiiwa gundi oku BBS kati BBS yawaita omukungubazi yeno gundi gamunani aliwaliwali yeyo eno yabiri musango sebu gamunana ekitegeeza abayeri buli ekigawa kiraba kale kati mbagambe ekirala oli wano myaka 10 Masengere kabaka w'emisambwa otuwadde sente kato otutte asese bayi bakitegedde 27 tuli wano teri kulanga bulala terefayina buli mukozi ali wano njagala kulaba ku PCDN wali kale bayi zunga n'ensi gomanyi ogomalako n'obulamu bw'ensi eno batomalaako gagendi n'ebizibu byange oba oba ogenda eka n'oba mu takisi sebo ne banyabo mutusonyiwe technical problem abo tuba nabo mu kufiirwa nga tebali ku mulamwa gutusinze kutusingire ddala si enkola yaffe abakwanaganya b'emikolo era tubasuubiza ku mufaddako tekijja kuddamu kweyoleka omukungubazi omukulu obudde empinga abulidde tusaba ogyereko eri abakungubazi tulabe nga tuwerekera munnaffe okumugalabiza mu nju yeyoberera bitalo nyinyi ddala ono n'omukungubazi agenda kubatulya ebisingawo embeera gy'oli musobola ogitegeera eyungula ezziga guma wewalirize oyogereko eri abakungubazi bano bano abakungubazi balwa mu bikoozi obummwe omufu afudde kiki we wagenze obubi ono yabadde atambuza omugenzi malwaliro gonna okumugya mulina okumutwala mu ddala nga bagezaako okulwanira obulamu bw'omugenzi naye
Mungu tasoboseza mugenzi kubeerawo. Abali ku bifaananyi UG Extra Media mwebale nnyo, Invix Media mwebale nnyo, omukolo gukwasaganya mu maanyi. Sebo ogenda mu maaso okukwasa omukulu.